Bannayuganda bannange mwenna n'abantu mwenna abatuwuliriza era abatulaba, njagala okubalamusaako mu linnya erya Mukama waffe Yesu awamu n'okubeebaza emirimu gyonna gye mukola. Katagibagiweesa Katonda ekitiibwa mu linnya erya Mukama waffe Yesu. Tugenda kugabana ekigambo, tusooke twebaze Katonda. Kitaffe tukwebaza kubanga oli mutukuvu era ekigambo kye bakitukuza naffe kye tutukuze. Leka buli kigambo kye tuwulira kiyingire mu matu gaffe ag'omwoyo n'omubiri, ate kiyingire mu mutima gwaffe ogwo, ate tusobole okukikoleramu n'okukitambulamu okukigondera. Kyemanyi tujja kufuna emirembe, naawe ojja kuweebwa ekitiibwa mu linnya erya Yesu. Njakola kusooka okutuusa obubaka buno eri abantu bonna ab'e Katwe Kinyolo gye tuwangaalira wali ekkanisa yaffe, kubeebaza okutuziikirako mukadde waffe Kisenyi Yosamu, yali mutuuze munnammwe e Katwe ng'ate mukadde wange. Ate era nga mu budde bwe bumu njagala okutuusa okubeetondera awamu n'okulongoosa ensonga eno. Mu maka gano ag'amaze Kisenyi, njagala muntegere bulungi naddala abantu b'e Katwe. Ndi mwana mu nnyumba eyo, naye nga maama wange nze yanzaala wala ali musajja wa Nkima, taata wange Tamale George Wilson. Abamu bakifuna bubi ne bamanya nti ndi mwana mu nnyumba eyo, naye nga njagala okubeetondera bwe byabeerawo abaana abatunda mukadde waffe oyo Kisenyi. Abamu ne mukifuna bubi ne mulowooza nti Musumba ye yamutunda. Nedda, kubanga zigwandiko mbasinaako obuvunaanyizibwa kasirimu mu nnyumba eyo. Baana ba mu nnyumba eyo be baamutunda n'atuuka mu mbeera eyo, naye nze nasigala nga mulabirira kubanga kitange kuba maama yafumbirwa nga budde waffe nga sinza muleka ndi mulokole, ate walinga era amaka nago nagabeereramu nagakuliramu, kwe kusigala nga nsigala mulabirira nankwasa obuvunaanyizibwa omutekera okuziika. Era ntuuse okwebaza aba Funeral Service ab'e Nalukolongo, omukulu Mike, okuyimirira ne tukolera wamu ne tukwatagana ne mubeera beesigwa. Okuva mu 2021 nateekayo ssente ezo omukadde ono ze yampa ez'okumuziika. Nebaza oluganda ate Musumba Sembuya kojja wange, naawe olw'okukuuma obulungi okuba omwesigwa, ssente ze yatuwa ez'emmere n'obeera nga wazikuuma. Nebaza ne Jasa okujjanjaba n'abantu abalala bonna. Mutusonyiwe byonna ebyabeerawo, naye nga kati maze okubatangaaza kuba abantu banga nti bababuulira enjiri muga nti Omusumba yatunda kitaabwe. Nedda, mu nnyumba eyo kitange naye si mwenzaalibwa era nali sivunaanyizibwa ku bintu ebyo, era sinze nabikola n'omulala yabiwulira, naye nga nina okubeetondera kubanga oli mukadde wange. Nvudde ku nsonga eyo ngenda ku nsonga endala, kubanga ensonga zino bwe tutazitangaaza abantu batwesittalako ne bagamba ye Musumba ate naye mubbi. Nedda, siri mubbi era sikwatanga ku ssente ezo, naye nayimirirawo okuyamba ku muzeeyi kubanga yasigala muzadde wange ng'ate ndi Musumba. Ate ntwala omukisa guno okulabula Obwakabaka bwa Buganda ne Kabaka mwenna. Naluli ensonga eno nagyogerako era njiddamu. Mubeere nga mwegendereza kuba waliwo ekigenda mu maaso, nga waliwo okwagala okutabangula Obwakabaka okutta Kabaka, nga bino biri mu ggwanga Uganda kubanga abantu baagala okufuga okutwala obukulembeze mu maaso nga baagala okuyita mu Buganda. Ekintu ekyo nakyogera luli era ndoza mwalaba omuvubuka eyavaayo nga Munyarwanda n'atandika okulumba Obwakabaka ne Buganda. Abooluganda Abanyarwanda temuntwala bubi kuba nabaga nti waliwo Abanyarwanda abasalibwa eno beeno n'abajjedda baawano, naye mulimu n'abatuyingiddemu nga bava eyo, bo si baawano. Era abantu abo ababa bavuma Obwakabaka nga mu balaba abo balina ababatuma ne bassaako ebyo byonna babakola katemba waabwe ti Abaganda bansindikidde bino na bino, bo be babyekolera bo bennyini kuba balina ebigendererwa byabwe. Naye temujja kusobola okusinziira mu byawandiikibwa kuba naweebwa obuyinza. Era kakati ngenda kusaba essaala ekuuma Kabaka n'Obuganda, namwe ate bakume muleme kuleeta butabanguko kuba namwe musobola obufiiramu. Eyo kangisabire ddala. Mukama nkwebaza kuba wampa ekisa kino Mukama, tikyensumulula n'eggulu kirisumulula ne kyensiba. Nsiba amaanyi gonna agafugira mu bantu abo n'amakubo gaabwe nga taataaganya nga gatabulatabula, nga nzita okuteesa kwabwe mu linnya erya Mukama waffe Yesu, nga ntuma bamalayika bagenda okukuuma Obwakabaka, okukuuma Kabaka n'abantu abalala bonna, ne bamalayika mbatuma gye bali abagenda okubaziyiza, tuleme okufuna entalo kuba eggwanga lyaffe tulyagala, tutambule wamu. Mukama erinnya lye liweebwe ekitiibwa kubanga nkusabye era ompulira. Haleluya. Ebigambo bitegedde abooluganda, twagala kubeera nga tulina emirembe, tetwagala kubeera mu kulwanagana. Ensonga endala ey'okulabula, Bannayuganda bannange nyongera okubalabula naddala baagala Katonda, mwenna mitima gyammwe nga gyagala Katonda. Naye bw'oba tonnalokoka, obeerayo omuntu ayagala Katonda wadde tannalokoka. Mbalabulako kigambo Oluminati, nayongedde okukibikulibwako n'okigaziyizibwa. Abaana bammwe abo abasoma mubaceekinga ennyo oba mubakebere nnyo naddala bali mu bisulo. Oli yaŋŋambye nti Baluminati balina uniform, toyinza najjugiraba. Naye omwana omu bagenda bamugamba okuwaayo maama we, n'ajja uniform n'agiwanika wali, maama we n'agiraba, n'agiwanika awantu maama we n'agiraba.
n'amubuuza ati kino, n'amugamba nti zo uniform tubeera nazo naye tugikwekera ddala, tebagirabira ddala, tebayagiraba eyo ndagaano, naye baali baŋŋamba kuwaayo kukugiteeka awo girabe. Kati nga mwannyina gwe nafunako ebigambo bino ali mu kusaba Mukama muge nti saba mugenda funa obuzibu, ndowooza bonna baali baakufa. Kakati bwe yamaliza ennaku ze bamugamba kusaba, mwannyina oyo naye n'afa n'awummula. Era nanga nti Abaaluminaati bajjira ddala ne beekwata omulambo ne bakola bino ne bakola biri. Kati ye bwe yali asabye Katonda yamubikako ekisa ku mulambo ono, tebaamulaba kuba baga nti mwenna muveewo, waliwo abakulu abajja. Bwe baali babiri bwe bajja ate nga tebajjidde mu mmotoka nti olabe ne gye bava, ze balina amaanyi gaabwe ne bajja, balina agaweta aganene gaaka, balina ebisipi ebinene. Bwe omu nassa emikono ku mulambo bw'ati ng'asaba ng'akira emingando z'amaanyi ge babateekamu gakomewo. Kati n'awira nga n'omulambo gulinga ogwenyeenya, ndowooza amaanyi ne gavaamu ate n'agakwasa munne. Kaakati awo era ne bagenda ne babulawo ng'era tebalabe gye balaze gye bakutte. Kati ebintu bye bagamba gyebiri, abantu baffe mutwalidde nnyo olw'ensimbi naye mugenda kufiira mu bintu ebitategeerekeka. Kati gwe alina omwana mu kisulo kubanga ono yali mwana wa siniya tu we yatandikira. Bw'okyekinga buli kifo kyonna ayinza okuba alina uniform nga ne mu nnyumba mweri ne bakuleetera luminaati oba tobiriimu. Ate luminaati oyo abantu wano abakulu bombi abakulu abamu sibamanyi, naye nze waliwo Mukama byandaga nga bamulimu. Atukulembera ku ggwanga, ku ntebe y'eggwanga ali mu luminaati. N'omukulu awa Pepo wano ali mu luminaati. Bw'omanyiza ebigambo sibirumamu. Mwenna Katonda abagamba kwenenya kubanga obugagga ku nsi kuno si bwe bugenda okufuuka obulamu bwaffe. Kati ngenze ku njiri yaffe kubanga emitawaana gyonna njagala okwogerako nti emitawaana bwe gijja mu ggwanga baki abalina okuyimirira. Ffe abantu ba Katonda abalondebwa n'okkiriza Katonda n'omuntu yenna akiwulira asobola okuyimirira ne tujjawo emitawaana egyo. Zino embeera ze tulaba, waliwo ebintu ebitagenda kuvaawo na mmundu, waliwo ebintu ebitagenda kuvaawo na ddogo, nga byo tebisobola naye nga bigenda kuvaawo na kusaba na kwegerera Katonda n'okumanya ekyokukola. Kati ntandise n'ekitabo ky'Emirembe essula ya 7 egamba bweti, njogera ku bantu abanakkakkana tukole omulimu gwa Katonda tutaase eggwanga n'ensi, kubanga ensi ejjudde ebintu bitategeerekeka, ate buli lwe bijja biba bireese ebikolimo nga luminati n'ebirala n'obwakabaka ne gavumenti, ebibaamu ebikolimo ebiri omwo ebitulumbisa nga Katonda alina obusungu n'atulekera abalabe ne mu maka gaffe. Ne mu ssula ey'omusanvu ekitabo ky'Emirembe nabyo byagala okuyigiriza, Sulemaani bwe yamala okwogera, omuliro ne guva mu ggulu ne gwokya ekiweebwayo ekyokebwa ne ssaddaaka, ekitiibwa kya Mukama ne kijjula ennyumba. Bakabona ne batayinza kuyingira mu nnyumba ya Mukama kubanga ekitiibwa kya Mukama kijjudde ennyumba ya Katonda oba ya Mukama. Abaana ba Isirayiri bonna ne batunuulira omuliro bwe gwaka ekitiibwa kya Mukama ne kiba ku nnyumba, ne bavunaama amaaso gaabwe manja amaalire ne basinza Mukama nga boogera nti kubanga Mukama mulungi, kubanga okusaasira kwe kwa lubeerera. Kati abantu bano Abayisirayiri nabo baayonoonangako oba baabangawo okwonoona n'okunafuwa, era waabangawo bye batereeza. Naye ku luno baali bamaze okuzimba yeekaalu ya Mukama. Yeekaalu ye yali byazimba ya mubiri, kati tuzimba ya mwoyo. Naye bwe baamaliriza, ekitiibwa kya Katonda kyajja ne kiyingira mu nnyumba eno nga bawaddeyo ssaddaaka. Ne Sulemaani yennyini yawangayo ssaddaaka nga kabaka. Kitegeeza ne kabaka owa Buganda, owa Tooro, oba minisita oba ani, naawe osobola okuwa ssaddaaka. Ne ssaddaaka z'omulembe guno zaawukana ziri za kusala ŋŋandiga, kusala mbuzi. Ne ssaddaaka z'omulembe guno kuba kwefiiriza kyonna ky'osobola okukola mu mulimu gwa Katonda, obanga ensigo oba ekintu ekirala, kusaba na kusiiba oba kwenenya, ne tumanya n'ebyokukola ebisobola okujja oba kutabagana. Eyo neebeera ssaddaaka mu maaso ga Katonda esobola okutulokola n'okutuwonya. Kakati Katonda yakkiriza abantu bano nga bamaze okukola emirimu gyonna ogimaliriza. N'omulembe guno tuzze tuguteekateeka bulungi, n'ebudde busigadde butonotono n'ebintu bye tuttaanya bitonotono, kubanga Mukama agukkiriza kugenda kuyimirira. Era ennaku ze yatutumira omuntu atava mu buweereza obulala, n'ajja n'atugamba nti Mukama yamuwadde ebyawandiikibwa bino, n'agamba obuweereza bwaffe amaze obukkiriza bwe bunaayimirira ng'ajja kuwulira. Naye nammwe abatannayingira buweereza buno n'abatali balokole, tubakubiza bw'owulira enjiri eno twegatteko tukolere wamu, tutaase ensi n'eggwanga, tutaase obulamu bwaffe n'abaana baffe abanaddawo. Kakati bwe baamaliriza emirimu gyonna, Katonda n'abaddamu ebigambo bino bye njagala okubeerako olwaleero olunyiro kuno. Bw'atyo Sulemaani bwe yamala ennyumba ya Mukama n'ennyumba ya kabaka ne byonna ebyayingira mu mutima gwe, Sulemaani n'akola bye yakola mu nnyumba ya Mukama ne mu nnyumba ye ng'abituusiza bulungi. Mukama n'alabikira Sulemaani ekiro n'amugamba nti, mpulidde okusaba kwo ne neeroboza gyendi ekifo kino okuba ennyumba ey'okwerangamu ssaddaaka. Bwe naggalangawo eggulu waleme okubaawo enkuba, oba bwe naalagiranga enzige okulya ensi, oba bwe naaweerezanga kawumpuli mu bantu bange, abantu bange abatuumiddwa erinnya lyange bwe banaayetowazanga ne basaba ne banoonya amaaso gange ne batuuka okuleka amakubo gaabwe amabi, kale naawulira nga nyima mu ggulu n'ensonyiwa okwonoona kwabwe n'emponya ensi yaabwe.
kale amaaso gange ganaazibukanga n'amatu gange ganaawuliranga okusaba okusabibwa mu kifo kino. Katonda agamba Sulemaani nti maze okukkiriza omulimu gwo, naye twebaza Katonda nti Yesu bwe yatufiirira buli omu Katonda amukkiriza, yagamba nti buli alikola erinnya lya Mukama alirokolebwa. Naye Katonda kyasinziirako ennyo be bantu abategedde abamutegedde abamukkiriza abaalokoka, naye nga n'abalala abakkiriza. Yabaga nti abatuumiddwa erinnya lyange, gwe yalokoka watuumibwa erinnya lya Katonda mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Naye naddala abantu b'omulembe guno abategedde gye omulembe gusembayo, Katonda atawudde ku lw'abantu bonna bampuliriza okuyimirira ku lw'omulimu gwonna okulaba ng'ataasa ensi. N'agamba nti bwe banaasabanga mu nnyumba eno baali bazimba eyeekaalu ya kizimbe, ne yeekaalu y'omulembe guno nnyo Katonda gyagala ennyo gwe mubiri gwo. Yesu yabaga nti ngenda kumenya yeekaalu eno, n'atabulatabula abasajja bali nga bagamba n'agimenya atya mu nnaku 3. Yali ategeeza nti agenda kufa omubiri ye yeekaalu. Bwe twogera ku yeekaalu y'ekkanisa tuba tutegeeza mubiri ffe ffennyini. Yabaga nti njagala ekkanisa gye ngenda otwala mu ggulu, tagenda kutwala bizimbe. Gwe yalokoka, gwe ekkanisa ya Kristo, gwe mubiri gwa Kristo. Naye Katonda akwetaaga tuyimirire wamu ampuliriza. Va mu bitiibwa by'obaddeko, va mu magezi g'obaddeko, mu ebyo byonna by'okola bisse wansi, twegatte tukole omulimu gwa Katonda, tukaabire Katonda awonye. Nammwe abampuliriza tugenda kusabira eggwanga eno obutabanguko bwe muwulidde n'ebirala. Enteekateeka tujja kugenda nga tuzifulumya. Nammwe mwegatteko waakiri mu kusaba wadde ebirala temubimanyi. Kubaga nti nja kuggula amatu gange n'amaaso gange ndabe. Enkinyusi kye njagala ennyo okwogerako olwaleero, buli muntu yenna eyayonoona, nze naawe ne bakadde bwe baakola Pulezidenti bakabaka, ebyo byonna bireetera Katonda okuziba amatu ge n'amaaso ge, n'atawuliza ssaala z'abantu. Kubanga abantu batera okugamba nti bannange nga tusabidde eggwanga teritereera, bannange nga tusabidde famire tetereera, bannange nga tugezezaako kino kigaanye bassebo ne nga ate tusaba Yesu. Nasanga omusajja omu n'aŋŋamba, yali ku boodabooda, yali antwalako, yali Besigye ndowooza nga yeesimbye mu budde obwo. N'agamba bannange nange ndi musiraamu naye nagendako mu kkanisa y'abalokole nsabe tulabe nga Pulezidenti yo n'agenda kuba embeera etuyisa bubi. N'ebintu byagaana. N'agamba oba ffe twakomerera Yesu, ng'aluza Besigye ajja atwala entebe, oba ffe twakomerera Yesu kye kibi ekituliko. Lwaki? Okusaba abantu basaba, naye ebibi bino ebyakolebwa nga totegedde enkola kwenenya n'enenya ntuufu kubijjawo, Katonda aba yaziba amaaso ge n'amatu ge nga tawulira. Essaala zammwe ezimu ze musaba bassebo ne bannyabo, Katonda taziwulira. Musumba gwa mpuliriza, osaba essaala ng'ate ne bw'okyafera abantu, osaba essaala nga bw'okyabba abantu, ezo Katonda taziwulira. Omusingi gwatandikirako ekkanisa, ogw'obubbi ogw'obufere, obbi abazungu, okoze kino na kiri, ezo essaala Katonda taziwulira. Ayagala kwenenya nti bannange munsonyiwe bino bye nakola, byonna bye mbadde ntambuliramu. Awo Katonda awulira essaala zaffe. Lwaki obadde osaba ng'essaala zo tezigenda? Waliwo jjajjawo bye yakola ne kitaawo bamaamawo oba ebyakolwa mu ggwanga nga Katonda atundobanja okumanya ekyokukola. Tunenenya tutya bassebo ne bannyabo, Katonda yalyoka azibula amatu ge era alyoka atuwulire. Nabasomesako mu Isaaya 5:8, njo njogerako bwogezi. Tibw'osoma Isaaya erambika bulungi nti Abayisirayiri baali boonoonye ne basabira emyaka 7 nga baagala okudda ewaabwe nga Katonda tawulira. N'alyoka abagamba Isaaya nabbi nti genda obagambe, senga balekera bino na bino na bino, baali balwanagana ku mwavuma mune mwasonga muno olune tamubuli ekituufu tebeenenya. Naye bwe yali atuuka mu linnya ly'omukaaga okudda wansi awo n'abagamba nti okusaba kwe nabagamba okusumulula ebikoligo n'ebifundikwa kwe kuno, n'agamba sikugabira bayala mmere kye tuyite ensigo, sikuleeta mwavu atalina wasula n'omusoza, sinoyambaza oyo atalina byakwambala n'otekisa na mubiri gwo ng'ategeeza ne famire mwova oba abantu bo, nga kitegeeza tubayigiriza ensigo eno abamu bagirabanga ey'okusaaga eri kitundu ku Katonda kyawuliramu okusumulula abantu kulongoosa emikisa gyabwe. Bannayuganda nga tunalongoosa eggwanga lino, bwe tubagaa tugenda kukola ensonga gundi ne gundi, wadde tojja kukolera wamu naffe, tojja kutonooba tozze wano ne tugamba baako kyosiga, baako abanaku b'okisigamu, baako awantu w'okisiga wadde tozze wano, tusabire wamu Katonda ajjewo ekikoligo ekyo, kubaga nti si kyekusaba kuno, kati ebirala ffe ababimanyi tujja kubyongerako. Naye tuyinza okubagamba ng'ebintu mutunulira bitunuulire nga temubifaako, naye embeera esobola okutuzingako wano mu Uganda ne tusaanyaawo ffenna. Naawe ne weeyagala ne ssente ze weeyagaza n'okanga nga tokyalina bw'ozikozesa. Kati aba Buganda mumpulirize, omanyi abantu abamu tebaagalira ddala balokole ky'ekyomutawaana. Tubabuulira amazima ne mugamba nti ate abo boogera ku bintu byaffe, boogera ku busamize ne boogera ku bino. Tuba tetuvuma tetuvoola. Obwakabaka tubwagala ne gavumenti tugyagala, buli muntu mwagala. Naye obusamize tetubwagala, tubukyawa. Obubbi tetubwagala, tubukyawa mu linnya erya Yesu. Obwenzi tetubwagala kubanga ekyo kibi. Abantu ne bakunama mu ggwanga nga ne Pulezidenti alaba naye akulembera ggwanga kiri oba okulembera eryo.
ebyo byonna Katonda tabyagala abikyawa. Tuba tubabuulira enjiri bassebo ne bannyabo abantu mubatulugunya baba n'emiggo ne mukuba buli muntu yenna. Ebyo byonna Katonda abikyawa, ayagala tusonyiwagane, tutabagane, tuddiŋŋane buli muntu agati munnange. Mu nsonyi eyo kye nasobya. Kaakati ensazeewo tutabagane, ensazeewo tukole bwe tuti. Tuba tubabuulira enjiri nti ebyo byonna bikolimo gye tuli. Era nziramu Isaaya emu mbalage lwaki Katonda agamba okwenenya abantu abatumiddwa erinnya. Isaaya emu 1:18 lugamba bwe luti. Mujje gye ndi tutese ffembi, bw'ayogera Mukama. Ebibi byammwe ne biraba ng'olugoye olumyufu, binaaba byeru ng'omuzira. Ne bitwakalanga bendera ng'ebyoya by'endiga, nja bitukuza. Bayibuli ega nti Katonda agamba okujja okuteesa naye. Kubanga abalokole omanyi olusi tukkiriza, tugamba tusaba tukkiriza, be tuli bakkiriza tusaba. Naye Bayibuli eteekamu statement ogyekereza nti mujje tuteese ffembi. Omuntu yenna bw'ayonoona munne agendayo ne bateesa, bwe bateesa bino bye bibeerawo. Kibola kanaga mujje tuteese. Ono gwe muteesa naye gwayonoona alina obukwakkulizo bwakuwa, kangeze ekyokulabirako. Singa ogenda n'ozimba n'oyingira mu ttaka lya munno n'agamba jangu tuteese, twemegena mu kooti. Mutuula n'akugamba nti sooka omenye ekisenge kyo, ekyo n'okikkiriza. N'agamba bulooka zo zijjeewo, ekyo n'okikkiriza. N'agamba n'omusingi gwasima guziike, ekyo n'okikkiriza. N'agamba zzaawo emiti gyange egyaliwo olukomera nze lwe njagala, oba omuddo gwange n'okikkiriza. Oba okoze ebintu bina mulundi gumu, olwo n'osonyiibwa. Kati baba abalokole bagamba tusabe, Mukama ajja tusonyiwa, Mukama atusonyiwe. Nedda Bayibuli egambe nti ensigo erongoosa omukisa. Ensigo bw'ebulako ngaliwo omukisa ogwafa, ekitegeeza okusonyiibwa okwo kuba kwa kitundu, ebintu ebiba tebivaawo. Bwe kubulako ekitone nga mwayiwa omusaayi, twabayigiza nti Abafirisuuti mu Ssero 6 Samwiri ekitabo ekisooka, lwakizira mu bigambo bino abalala batawulira bawulire n'abawulira banogaanye. Baayonoona ne batwala essanduuko ya Mukama. Naye mu kugizaayo baagamba tetugizaayo njereere, baatwalirako ekitone. Katonda abaggyeko omukono guleme bakuba. Ti abantu tuliko omukono gwa Katonda gukuba Buganda, gukuba eggwanga Uganda, gukuba famire mwe tuva, tubola famire singa zirwanagana, ebyobufuzi tuli mu kulwanagana, amakanisa tuli mu kulwanagana. Wabeerawo omukono gwa Katonda ogutukuba olw'okwonoona okwo. Naye bw'agamba nti mujje tuteese ffembi, alina ky'ategeeza. Era abantu bagamba nti omusaayi tegumala Yesu bwe yafa. Yesu abantu bamanyi na ky'ategeeza. Yesu ye kigambo kya Katonda, teyaliwo kuva ku lubereberye. Omusaayi ogwo gwajja kunyweza bunyweza, kujjawo guli ogwaliwo ogw'endiga. Era n'ogw'endiga babangako bye bakola lwakuba byali bya mubiri. Naye nabo baawangayo ensigo wadde baataganga okwokya ennyama eri. Nabo bennyini baasiibanga, nabo bennyini oluusi baakolanga n'embaga. Embaga zo tezina buzibu. Omusaayi ogwavaawo gwali gwa ndiga, guno gujja okunyweza kiri, naye nga tegujjeeyo kusiiba, tegujjeeyo kusiga bassebo ne bannyabo, tegujjeeyo kuwa kitone kutabagana na munno nti munnange tutabagane. Nze ndesse Gomesi eno maama onsonyiwe kye nakola kyali kibi nnyo. Kitegeeza nti ekyo kitone kutabagana. Weewaawo ayinza okusonyiwa nga toleese, n'ekyobwakatonda bw'oba ng'otegeera bulungi, otwala ekitone oga nti maama nakusobya bataata wange naye nkomye okwenenyeza. Ne Gomesi yino oba ekkanzu, nze onsonyiwe, oba kiro ya sukaali. Omutima gwe gusanyuka nnyo okusinza ku Bayibuli, y'ennono za Bayibuli bassebo ne bannyabo. Kye bambuulira aba Buganda nga muwulira Abatooro, Abaawa, Uganda, ffenna twayonoona ne tusobya. President Museveni, mutabani wo, mukyalawo, mwenna mwayonoona bassebo ne bannyabo. Bakabaka mwenna, basumba mwenna. Katonda atugamba kuddayo kwenenya, nakuteesa naye. Si kwogera bigambo nti Mukama nsonyiwa n'okoma kwebyo. Waliwo ebitakola bassebo ne bannyabo. Ne bantu b'ensi baatusinganga bajjajjaffe. Ffe nalabako ku bajjajjaffe ng'omuntu yenna bw'akuba omukyala, bw'agenda omuno n'agenda ne Gomesi, aggyewo obusungu n'abazadde alina ky'abatwalira kubanga baba baanyiiga. Ne tulaba famire zaatabukanga, ng'oluusi bafumba n'ekijjulo ne baliirako wamu. Era bo olw'okuba baakozesanga mwenge, si gwe ngamba nti gwe tugenda okukozesa. Ne bamuga nti tutange ekita ky'omwenge tuwe n'embuzi. Ne bamusonyiwa. Kati ekigambo ky'okutanga, oba kye bayita engassi, oba kye bayita ekitone, ekyo kye kijjawo obusungu n'ekiruyi. Ate ensigo ye erongosa bulongosa mukisa. Kiri kyo kijjawo obusungu na kiruyi bassebo ne bannyabo. Kati mwenna abaliko obusungu bwa Katonda ng'endwadde ezimu zigaanye zikulemeddeko, ng'ebizimu emu osabye bigaanye bassebo ne bannyabo, wabaawo ky'olina okukola ekyo ekigenda n'okusaba. Awo ne wabaawo okusumululwa. Tebatugamba tugenda kukola kino, abantu bo ne balabanga abakola ebintu ebitaliyo. Gye biri bassebo ne bannyabo. Kya bwa Katonda okuwa ensigo okulongosa omukisa. Kya bwa Katonda okuwa ekitono okugjawo obusungu bwa Katonda. Ngambye nti eggwanga lyaffe lino n'amawanga amalala tujjuddeko obusungu bwa Katonda. Nga n'essaala ezimu ze musaba taziwulira okusinza ku Bayibuli. Osaba n'osaba n'osaba n'osaba. Tuba abantu baga nti nze n'obulokola embukooyi.
ebintu ebimu binnemeredde kubanga tetutegedde enkola ntuufu. Bannange temuvaawo nkomawo okwogera okubayigiriza.